Ochalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1. Mukulu ne bola abantu do bulungi bwenti ngagenda okulya emmere songa maaso gange tewali mmere ate ng'enjala ennuma ndajalira senga. Kubanga yangamba nti bolinda banga ndajanira ku ttaka ng'olwa tampobe oli mu kima najja n'asala ku mukwa. Mukulu kati waliwo abagamba nti omulenzi ng'amanyi okutuula obulungi oba obiyita byangu naawe jangu obituula olaba ononyuma nze. Mukulu nkukutte entege n'amagulu. Kubanga yangamba nti ndimusangawo. Yangamba nti ndimusanga Kaalo Nnyumba ku mutala Dirisa mu zooni ya Tulingiza kwaliva najja atusala ku mugwa awangala y'empologoma ya Buganda obote bamwongereko ettaka. Abantu ngenda kusaba bakadde bange bataata tugende twaniriza abaana. Mwannyina nze ekyamazima ng'oyogera mazima meereere nga twakava kunakula bajulize Namugongo okimanyi bulungi okakasa abagenyi bano bagenyi bo. Si bonna mulimu omu Ssebo Mukulaga. Ryan Bamama, bakojja, basenga, bannyinaze namwe baganda bange, ono ye mwami waffe kulwa Namuyanja Beatrice. Mwana Gesuna kukkiriza okuzaala mu lujja luno era neyanziza ekirabo kyompadde eky'omutwalo. Lero tulawadde abalete birabo ene waffe twasoma kimulabweyo isa amasawo olaba abalungi amakula eno banna babitwa abagobaye waffe eno ono wange kamuwane. Oyo yani Batata, bawulira bamama, gye bali mu nnyumba bakojja, baabano basenga, weebali bannyinaze namwe baganda bange, iye ono ye mwami wange kulwa Namuyanja Beatrice.
mwetisse mukitikudde basatu olwo ye abadde akyetisse omu tusooka ne tusuula enkata mu lujja luno badde manyi ogenda kunkuba era ssebo okkiriza nsuule enkata mu lujja luno ku lwa muto wange oli gwe nakulembedde essuula oli muto muto wange mukulu okkiriza nga sinnasuula nkata jjajjaffe yatugambanga lunye era yatugambye ti enkata nga tetunagisuula tusooka ne tugijjako akababi abanga akababi nkajjeeko haleluya anti bayuda tuyita nabo ssebo nnaamiriza nti tuzze mu maka gano okukumbira mukazi era nsuula enkata wano ku lwa muganda wange oli suuna teriba mulenzi yenna aliddamu kusuula nkata ku lwa muwala wo Piiti agisudde yesu bayinza ogironda leeta omulenzi yenna alyetantala okujja okusuula enkata mu lujja luno ku lwa Piiti bw'abanga avudde Singo bw'abanga avudde Kampala bw'abanga avudde ku nnyanja bw'abanga avudde Buvuma ng'ajja kusuula nkata ku lwa Piiti nsaba Mukama amumuze mirembe lindako gaawo kale leeta enkata eyo sembera wano bwegitwale leeta enkata gisumulule twanazibwa mu musaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo nasuubira yenna leeta okulowooza nti enkata anagitwala yuza gwe wamma yuzaamu abadde enkata lufuuse luki ebiyigi byonna bisigala waffe ebitono bisigala ewammwe mukolanga ng'ate mutwongera kufa abalina ebiyigi bisiimye abange mukubeeko mu ngalo ez'amaanyi Suuna temyako Beatrice suuna weyongereko emabega ojja ggwa Betty alina akazindaalo ani ngamba Betty mumukwasa akazindaalo ate temukapira nnyo ensi yonna negenda kuba erinde buli yayogera n'asirika nga tugenda okuwuliriza omwana byayagala bwe kaba kaganye ng'ofuna akalala kwikali. Yes, Betty. Ulina nedowoozi lyagenze oyagala kutuulako wangi katonda ate omwana naye amukoze ekyejo simanyi gwe Robert ali eyo Robert temyako Betty kyalina googera kati mpaamu obudde nkyetegereza maali katonda wange tofaayo kyekibasasuza nze sente tezintuusaawo olwatudde taata mukulu nkubuulire wangi sebyuma mukulu okubuulire wangi si ka sente naye nze sente tejja kuntuusa kwekyo nange era mbagambye